bar a member from contesting. What's wrong with you? And you tell us why the Mugisha contested and was on the ballot. Ndoza tuli ku witnessinga ekintu kye tuwadde tuwakana. Abantu abamu mpate yaffe wadde bagamba kana kalulu bakaditamininga dda bamanya bagenda okuyitamu bamanyi be baagala bapetitioninga candidate waffe ne bamuyita wano ne tuba respondinga tubagamba mutusaitingire article yonna oba clause yonna mu constitution ya FDC oba y'abavubuka eraga nti omuntu wabanga tali delegate takirizibwa kulonda. Kubanga oyo mwami Okori Brian ali member wa FDC Youth League naye tali delegate. Naye ate yabadde azze kwesimbawo naye nga tumanyi tagenda kweronda. The same case with Byamugisha Moses. Byamugisha Moses yajja wano ne yesimbawo era yali ku ballot abantu ne bamulonda naye ayita ina wonna wakola ki waviiridde nga delegate. Naye tuwabe tumanyi nti party member aze kwetaba mu kalulu. Chairman Electoral Commission yavuddeyo najja n'alangira nti sirina kulondebwa ate nga yeye mwennyini eyanominatinga kati ffe twasazeewo nti tugere mu kooti kubanga kisobola okukola kyokka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.